nange mbaako oyo okulaba ng'obonaabona. I'm also tired of seeing you suffering. Nk'oyo okulaba ng'emizimu gikyakutuga. I am tired of seeing you strangled by the ate ng'olokose okumala ebbanga and yet ddene. you've been born again for some Singa time. gituga wa wiiki emu. At least if they strangled somebody of 1 week, oba nga gituga wa mwezi or gumu. maybe somebody who is 1 month old in Nti waayi salvation. kale gye yayitira wangi ndowooza gikyafuluma gikyaggwamu. Maybe they've gone through too much. Naye bw'obanga oli gwa myaka 10 mu But bulokole. if you're making 10 years in salvation, naye ng'emizimu gikyakulya ng'akatogo. but demons are still eating you like pottage. Osula ku mugomyo. You sleep on Osula trouble. obuuka mu bbanga. You sleep jumping up. Weeraba obuuka You ng'ekinyonyi. see yourself jumping like a bird. Weeraba oli mu ntaana buli You kiro. see yourself in a grave every night. Weeraba olina obukazi obukadde You see obwafa. yourself with old women who died. Then that means there's something that need to be dealt with. Kitegeeza waliwo ekyetaagisa okudiiringa And what is that thing? kintu kyekyo. The network has to be cut off. Netiwaaka eyo erina okusalibwako. But before you cut off the network, Naye nga tonnasalako netiwaaka, you may need to cut off the sin. oyinza okwetaaga okusooka okusalako simukaadi. The sin. Cut your life off Sooka weesaleko of ku a kibi. sinful life. Obulamu bw'ekibi bwesaleko. Okoyo kuloga. Are you tired of being bewitched? Bamikabaga nako How okundoga. many are tired of being bewitched? Okoyo kuloga. Are you tired of being bewitched? Okoyo kuloga. Are Toyagala you tired bakuloga. of being bewitched? Wangi? Mu butuukirivu mw'oliyima okunyweza. In righteousness shall we be established. Tambulira mu butuukirivu, tewali muntu agenda kwepampalikako kuloga kuba tewali agenda kusobola. Walk in righteousness and nobody will tamper with bewitching you because they will not manage you. Naye kizibu nnyo okutaasa omulokole omutaasa mu ddogo bw'abanga akyatambulira mu kibi.